kuba ekibuga bwe kiba kifuuse ky'abagezi naawe olina kuba mugezi. Bw'owulira bagamba nti muzibirize tusabe kati lindako sinnabyetegereza agange kangazibule. Munkoze bulungi okujja ne kamera zammwe leero. Buli ekigeze mu maaso mu saaviisi okirabye. Sirowooza nti olina woowuliridde nga baga nti muggyeko amataala. Obanga bagamba nti kakati wuuyo kola bwoti. Bano abadde beekwasa mbu musumba tosoma Bayibuli. Leero temugiwulidde? Tugiwulidde. Tetusomye nnyiriri? Ate n'abamu mu basonyiwe. Toyinza kulamula muntu ng'olabye vidiyo ya dakiika 2. Mukama atubedde. Njagala okugonza Oluganda luveeyo eyo nti okutuusa kati Mukama atubedde ffe tukiteeke mu lulimi olwangu nti Mukama yatujja ewala eri n'atutuusa wano. Okutuusa kakano Mukama atubedde tugonzeemu nti okutuusa kakano okuva eri gye tuva okutuuka wano we tutuuse Mukama yakoze atya? Yatuleese. Samwiri nnabbi yayogera ebigambo ebyo. Njagala kutegeeza olwaleero nti Katonda asobolera ddala okukwata omuntu n'amujja wala n'amutuusa bwe mutasobola kukkiriza. Kisoboka nnyo. Njagala olumba ekibuga wiiki ejja oba gye tuyingiddemu olwaleero ng'okkiriza nti Katonda ajja abantu ewala, naawe ewala gy'oli agenda kujjayo akuteeke we weegomba okubeera. Kanziremu kino kiyingire. Buli alumba ekibuga naye nga munda abuusabuusa obanga ebintu bisoboka ne bw'aba mugezi nnyo ebintu bimulema. Buli muntu alina okubuusabuusa ne bw'akola n'amaanyi mangi ekiwangula olutalo kiri mu mwoyo gwo tekiri kungulu. Ensi togiwangula lwa kirala kyonna. Ensi ogiwangula lw'ekyo ekiri munda mu mutima gwo ekikkiriza nti eteekwa kuwangulwa. Kale n'oteekwa okuva wano olw'ero ng'omatidde biteekwa kukola obanga byagala obanga tebyagala. Stop having a debate about whether things will work or not. Lekera okukubaganyako ebirowoozo. Abaana bagenda kusoma batya simanyi naye mmanyi bagenda kusoma. Ennyumba ngenda gizimba otya simanyi. Nze manyi kimu ndituuka okugenda mu ggulu nga ndi mu nnyumba yange abaana bange nga balina ekifo bwe bayita nti abo maka gaabwe. Engeri Katonda gy'anaakikola si mutawaanaagwo. Ekikyo kyekyokukkiriza. Katonda ajja abantu ewala nange ajja kunzigyayo. Njogera naawe leero ng'eyo gy'oli si gye gy'okufiira. N'ebyo ebibadde mu nnyumba yammwe nga naawe si byogenda okuwangaaliramu. Mu ggulu eriyo Katonda awa abantu amaanyi ne bava mu bwavu bwe baakuliramu ne bagenda ku ddaala eddala. Katonda akikola. Misana akwata abantu abava mu famire zitalina mannya n'abasimba mu maaso g'ekibuga. Katonda akikola bulijjo. Obanga Katonda tasosola mu baana b'abantu nange eno gyendi nja kuvaayo, naawe eyo gy'oli ojja kuvaayo, naawe ekibuga kijja kuwulira ku ddoboozi lyo, naawe abantu bajja kulaba ku dduuka lyo boogere nti tukkiridde mmanga wali bagenze ku dduuka lya Isaaka. Yogera erinnya lyange gwe tolina linnya gamba nti tugenze ku dduuka lya Isaaka. Naawe gwa Isaaka yogera tugende edduuka lya Isaaka. Katonda alina amaanyi temugalabanga agenda kuddira ekibadde ng'ekirooto akuwa amaanyi agakituukiriza. Bw'otiikitoloota ndoote ejja kutuukirira. Ogamba abantu nti ndi wano ku ofiisi nga gweyogera nga naawe Katonda alina gy'akujje era n'abako waakuteeka. Nziremu era ekyama kye kino bw'abanga Katonda ye yaleeta bali naawe asobola okukuleeta. Kigambe basatu banyiige Katonda baba yakuleeta nanga ajja kundeeta. Muleekanira ku kyawe Katonda baba yakuleeta naffe ajja tuleeta. Maama kankubuulire kimanyiire Katonda akoledde ebyamagero ajja kukolera n'abalala. You have no monopoly over the miracles of God. Tebakulimbanga n'okulimba mbugwe kewajja e Kampala bato obo n'obalekayo nti bo tebajje. Surprise. Olunaku lwogenda kuba ku Kampala Road kiganda kye kito kye waleka mu bulooka erwengo kituyiteko. Ate Katonda bw'ati bwe yakula bw'atandika okukola ebyamagero abikoza fujjo. Ky'oba olaba bw'akwata ku muntu gwe mubadde munyooma gwe mubadde mugaya nga mubisaamu amaaso amukola ebintu nga bya fujjo just to show you nti si kwaggulira abantu Katonda yabaggulira. Namba akolekane nti Katonda yaggulira abantu. Kye kiganya okuwangula
okulambula ekibuga olinamu endowooza ey'okubiri. Labayo nandibadde mpitawo naye saasoma. Kyakuyitawo tewasoma kibi nnyo naye kati tukoleki. Taata teyansomesa ku myaka 5 okyayombesa kitaawo akamusomesa. Ye bw'oyombesa akyaliwo. Muyombye n'abafu bakooye. Singa maama yanzaala mugundi okimanyita omuntu atuukawo. Kale abantu bonna ku kyalo abaaliko maama n'agenda n'omuyaaye ogamba kitaawo. Lwaki tera genda wagindi kambabuulire mmwe Katonda bw'atandika okukukolera yeerabira ekikamuova. Katonda bw'ateeka omukisa ku byokola otandika okufaanana nga bo naye nga tewazaalibwa gye baazaalibwa, tewasomera gye baasomera. Naawe enkyamu eyingira ekibuga Katonda agende naawe akuwa omukisa gwawadde bali. Aliwa benjogera naye Katonda akuwa omukisa gwawadde baliwa. Kati ekibuga ogenda kisangamu entiisa. Boogera bwe bati gwe ndiba sikugulidde ewe teribayo akugulira. Ani ogamba nze bagenda kunguzigulira anti otegedde. Ate bino sibizanyiramu nabagamba. Katonda agenda kukugulira. Eri abantu abagaana okuwa connection nga bakigenderedde kubanga bakimanyi mbu bwe batali kugatta ku gundi teribayamu kugattako. Kino kitiisa abantu okusanga n'abantu be baali baziyiza okukulaba nga naawe Katonda yasamba akajji n'afuna ekimeza kwakutuuza. Kati nga naawe olya bye baalyanga nga naawe oyogera bye baayogeranga. Katonda akutwala mu lulimi lwa airport naawe obagambe nti flight esimbula ssaawa 2 ez'ekiro. Katonda akuteeka mu lulimi lwa I will have a burger for lunch. Owuliranga layisi naye ffe kyetwaba teryayogera baga. Ffe tuli beekabaala eri mu nsozi boogera kalo. Oyogera baga ekabaala ng'oyogere ki? N'oyimirira enyakambu ku lusozi wali nobaga nti ninyenda baga. N'ekikyabawo n'oyenda ki ninyenda baga. Akalo kabuzeewo. Katonda yakwata abali baakalo n'abateeka mu kulya bye bataalyanga. Ennyumba ya Setaani ekutte omuliro. Agenda kuyamba bijja kukola. Kkiriza omukisa gwa Katonda bijja kukola. Kyangu nnyo okwejja mu kibuga kubanga ogenda ne weekebera simanyi wa mu kibabaako naye ogenda ne weekebera nga byonna ebiyisaawo abantu tobirina. Actually genderera ebintu abantu bye bakuvuma ebyo ebikujja mu kintu. Bw'owulira omuntu akati oli mumpi nnyo oyitiridde ategedde nti obumpi bwe bugenda okujja mu kintu. Muntu akati bw'owanvuwa n'okisussa olengera n'ebyenkya ategeeza nti gwe obuwanvu bujja kugoba mu kibuga. Ojjukiranga nti bakimanyi nti mubasaanira gwe tolimu. Bakimanyi n'okubuuza erinnya lyo gwani? Leeta erinnya tugendeka gwani baaba? Wasomerawa? Have you been to Namagunga? Noddamu oti? Have you been to Budo? No. Have you been to Mengo? No. Akubuuza n'aserekera n'abuuza kati ono oba yava ababanya. You have not been to Namagunga. You have not been to Budo. Where on earth have you been? Naawe nonovaayo. Twasomerawo ekyali wajja limabega wa dayari bw'oba oyamba katoyambuka nnyo bw'oba okkirira tokkirira nnyo. Katonda akwata ow'ekyali wajjala ku dayari n'amuleeta mu kibuga. Nambye Katonda aleeta ow'ekyali wajjala ku dayari n'amusimba mu kibuga nga buli kyakwata kiraba omukisa, buli kyayingira bamuggulira. Katonda akutaase butaasa akuweeyo omwezi ng'ebintu bikola. Bw'oba oyagala okuwandiika stop disqualifying yourself. Lekerawo okwejja mu bintu. Eno Bayibuli gye musoma mwe giraba erimu abasajja abaali baagala okwejja mu bintu. Katonda yayita Musa n'amuteekako okuyitibwa kunene. Musa n'amugaa nti Mukama wange ndeka nkulekera ki? Nze ndi musajja ananaagira simanyi kwogera gy'ontumye baagala ayogera nze nanaagira. Katonda yatunuulira Musa n'amulaga nti n'ebyokunanaagira nabirabye naye nze nalonze ggwe. Buli kyoyogera ng'omunafu Katonda yakirabye naye n'asigala ng'ayogera nti mu nnyumba ya kitaawo ayagalamu ggwe. Kati teriiyo kibi nga kwejja mu kintu Katonda kyabadde akuwadde. Era mbabuulira nga babulijjo teriiyo bujega businga kwegoba ku mulimu nga tebannagoba.
akuloga ali kukalina bwati akulengera bwe baba bagala kugoba balinde bakyogere nga bakigamba kwe boss amala kuyibira amasoko nagamba nti you are fired n'olyoka ogenda lwaki mu kampuni mwokola ate kirina ye yagamba nawulidde oluvuvumo mu bamaneja bagambye ogenda wakikere naawe n'osiba ebintu n'ogenda tekyaliyo kwejja mu bintu buli ekyagala okugoba kiyimirire mu maaso go bw'oba oli musajja yimirira mu maaso gange mu kibuga ongobe nga nkutunuulidde naye tolowooza nti olinayo kyogenda okukola nze nejje mu bintu nga ninga omuyega tewejja mu bintu yeggwe abakazi abalala bonna baaliyo bawasa gwe mukyala waawe tandika okutunula nga mukyala waawe ebyoyambala nobanga agenda okulwana gwe olaba buli kintu kyona kiri mu bulamu otandika okukimanyira ng'oyogera bwoti katonda yandaba n'akimpa nze nkigwanira emotoka ogivuga naye eringa etaliyo enda bulamuzi waggulu esitekakola ofe bugumu nze eyange emotoka enda bulamuzi wansi sirina gwe nabba kuvuga sirina manja era nkuyitako kampala road eba wansi ne esiwe gwamusimanya ye ngikozesa ddi wansi buli alina omutwalo kamotoka kange ayogere muddize sirina lekera okukutira mu bintu katonda byakuwadde abaana babo vayo ate okosanga nakajanja abaana nobatimba ologati I am the mother here ze mama wawano satani akimanyire wajja teri alina gyakutwala gwe mwami w'omukyalo oyo kimanyire mukyalo omugyeyo kawutambuleko mu luguudo kutambuleko butambuza obakakase you are the husband omanyi yalinayo boyfriend yasooka omukwanako ekisigula ebyekisigula ab'ekisigula be babimanyi kati gwe wawasa empeta gwe wagimwambaza mukwate mugende mugule sabbuuni bwe mumala omugula mwambuke ewaka muddeyo mugule omunnyo kubanga mwagwerabidde buli kintu kyonna katonda kyakoze kityo gwokimanyi nti osobola okukwata abafumbo babiri wano nobateeka mu paking wali okufuna ekifaananyi ne bagaana ate mwe abakazi mwe mubirina ebyo bajja gamba tweyitiriza mwekuba ebifaananyi 225 wano ebyo ebisansa byonna leero omwami wo bw'aba ali wano ebisansa ebyo byonna mu bitabaali kifaananyi kyuka akulere omulere mufukamire yewuwo kimanyiire musumba olwana naki buli ekigamba mu mutima mutosaanira kyabulabe gy'oli tonkuba kifaananyi zibanaye laba bwentunula mu kifaananyi weevuma watuuka okwevuma okuba omuntu ekifaananyi notuka okukibula kati banangira laba ennyindo yeyiyo laba omumwa gwegwo weematire nga bw'oli enkyukakyuka ojja zikola luvannyuma naye sooka okkirize wano bw'oli I am blessed mpeereddwa omukisa I deserve the blessing of the Lord omukisa gwa katonda nange ngugwanira nga bwe mugugwanira situddayo okuwulira ng'obyogera n'okubyogera ani asitula abantu katonda ani agenda okusitula katonda ani ajja abantu ewala katonda ani agenda okujja eyo gy'oli katonda mwona agenda okugulawo edduuka enkya nga mu mutima gwe mulimu omwoyo gumu katonda ayambe bali agenda kunyamba ogenda kulekerawo okulaba byotolina olabe ekituufu kyolina mukama alinange nga bwalina bali nzira y'okuwulira nga obyogera oba leero omuntu anaakola ddayo eka weba kootandise okuba n'omwoyo ogwokubiri olunaku obuse kasita kiyita mukamwako nereero omuntu agenda okwebaka mu dduuka bamuwulire wapangisa dduuka lyakwebakamu oba lyakutunda kati lwaki oyogera ebigambo byobutakkiriza yingirawo n'omutima gumu nzize kutunda musumba ate bwe situnga ng'okomawo enja lekerawo okwogera nga agenda okufa kati bwentandika edduuka neritakola ng'otandika eddala mu kibuga mumanyimu ekitongole ekituga abalemereddwa amaduuka nti buli eyalemereddwa edduuka nyamutukutuge kati otyaki lumba ekibuga bwogeza ku ngoye ne zigaana tandika edduuka bwe ligaana genda mu ngatto engatto bwe zigaana jangu ku kyaki tukusabirezabiremu kuba kati 3 zezakafa Samuel ekisooka essuula ey'okubiri olunywa lw'omunaana 1 Samuel chapter 2 and verse 8 Samuel ekisooka 2:8 addako emabega wali bwe tubadde 8 ayimusa abaavu okubajja mu nfuufu katonda ayimusa abaavu n'abajja mu nfuufu
asitula abeetaaga okubajja mu lubungo. Katonda akwata abeetaaga n'abajja ku lubungo okubatuuza wamu n'abalangira n'abeekwatira n'abatuuza n'abalangira basikire entebe ey'ekitiibwa. kino Katonda bw'aba akikola teri amuyambako okujjako oyo gw'alonze. Abantu abagenda okuyamba si twabanoonya, Katonda abalina. Naye genda ng'otegedde eriyo Katonda asitula omuntu okubujja mu mwavu n'amutuuza n'abalangira. Gwe wali weebuuzizaako nti naye mu famire yaffe bwe tuba twetaaga connection ani atukonekitinga? Mwe mwava mu famire nnumiko naye bwe buli wano ng'ova mu famire erina ebizibu byayo waliwo olunaku lw'otunuulira bakojja abo bonna noga nti kati singa bankwata kojja wange kyajja ku poliisi ne banta kyali kibalema kati bakole kamera tezibatunulira zitunuulidde nze kati bwewali konkono tebajja kulaba bali kola mugamba wano tubalaga odiyensi ebibuuzo bya wano bizibu omuntu abaliko omukono ne bamugoba mu kika wagambye bakojja bonna temuli makulu ate n'otunulako mu kika gye bakuzaala mu bataata eri omuntu gowulira ng'ayogera for me to start a business my dad gave me capital of 50 million noga nti Serwanga your father kyagenda okukuwa 50 million olaba nga ne bwokuba essimu ng'olemedde ekabulusuuba lino baga nti nateereko 5,000 n'ofukamira kakola asaako ewali toto nti ngenda zisasula nga nkomyewo ekika kituula nga teri alina ttaano za mobile money. Mulowooza lwaki twesibye Katonda ono? Kubanga abamu ku ffe twava mu famire nga Katonda bw'atakuyamba teri gw'okulira ssimu. Kyekyo twesibiza Katonda ono. Kakati gw'ofunamu ekibuzo ekigamba nti naye mu mazima ddala kati nze nsigaddewa olunyiriri we lugira ne lukugamba mbu Katonda yasitula omwavu n'amugja wansi eno gy'obadde oli n'amuteeka waggulu eri wali bali beweegomba naawe kijja kubaako. Mungambire oyo nti egenda kulaayo olunaku nga siri eno gye tuli nga ntuula waggulu eri kyogera omulala naye akukyawa erumu nti egenda kulaayo olunaku nga sikyanywa munanansi bwamu n'ebikomando ebisiba olubuto. Katonda alinayo olunaku lwakujja mu bikomando. Kati musumba b'ebikomando tubaleseewa gwe boogerera otuula ku lukiiko kimu nsonga za capati n'ebijanjalo. Katonda akigenderera okusitula ofune olunaku olisitula banno naye gwoveeyo teeka emikono mu bbanga. Ayi Mukama bw'oba gw'ositula abaavu nange ojja kunsitula. Ekyo kimukubirireko mu ngalo ezirwatuka. Nanyumirwa nnyo olunyiriri oluli mu Zabbuli 7:5-6. Mbayisayo emisinde kubanga obudde bwange bugenda. Zabbuli 7:5-6. Psalm 75 verse 6. Mukaaga. Temwimusanga waggulu jjembe lyammwe. 7:5-6. Hayogera ku jjembe. Kubanga okugulumizibwa tekuva buvanjuba. Kubanga okugulumizibwa, promotion does not come from the east. Newankubadde bugwanjuba. Ebikusitula tebigenda kuva gy'omanyi. Kati gwe bikolamu amaanyi bye bino. Omanyi okunaga amaka mu bulamu ng'onoonya. Naye kigenda kuvaawa. Ye gwe omuntu yali akusuubizaako nti kulwokunankubiraako. N'akigamba nga Basande leero batamanze sibaagalira ddala. Kiŋŋambe lwakusatu nga nnindayo ekiro kimu. Naye gwe n'ogamba muno nti kulwokuna saa 8. Olinda Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. N'omukubira ku 8 alaga nti ani ono? Nzayiza aba. Obadde ogamba nti wali ongambye ekkubireko kuki? Ku nsonga za fiizi ki? Omanyi kyategeeza? Nabyerabira ddala nina ebizibu byange. Kakati Mukama wange obadde obuuza otya? Jangu eka ku Lwomukaaga saa 2. Mbawulira abagalwa, Katonda atukolera ebintu bingi naye atukkirize tukwate ku ssente. Naatera okumala kati wano wetuuse munsabireko kubanga kiyinza obutakunyumira. Naye ne bw'onaasaba nnyo ng'oli musabe naye nga tolina ssente bijja kutama. Njogera mpola
akoyo okunvuma okwo kwabulinaku ebanvumanga akaana akato nakuvuma amera amanya nakuvuma naye kubuulire gwe Katonda bw'ofukamiranga okumusaba buli lunaku musabe byokola birabo omukisa mukwano gwange obeereko ne ssente mu nsawo yo nga zizo ulira maama owulire obulamu bwe bulina enjawulo nga teweetaaga kufukamirira muntu yenna kufuna kyakulya abooluganda baagala ffenna tukwagala nnyo wano we tutudde kubanga tonna tusaba mitwalo 2 gya langi kyukira neibawo omufunye mukyukire omufunye ogaye nti ensaba y'emitwalo 2 gya langi ffenna tukwagala olaba baganda baba bali mu Amerika baganda baba bali mu Amerika bakwagala nnyo nga bw'okuba essimu banyumiza bitooke enkuba yatonye kasooli akula baawo ali e Bungereza mukubire Katonda nti baba mpuliramu n'akantu akali mu kifuba wano bwenkolola mpuliranga netiwaka egenda kugula kubanga teri ayagala kukubeezaawo kati bulwenjogera ku ssente ensi nenyiiga ensi egula ekibokisi kya Panado egenda kunyiiga nnyo wetaaga ssente ate nga zizo kati walogezeseza nomala dayo okewaka okubira omuntu gwomanyi nti munno nnyo omugezi tifunyemu ekizibu wano omwana bamuzizza mpaayo emitwalo aga mwana ogenza okunkubiranga nange maama badde mulwadde maama si mulwadde teri ayagala kukuwandiika kubanga naye yagakoze nga galiko bajeti ate oluusi taba na bizibu abantu bamanyira okukola sente zabwe nga bagenda kulyandye era kwe tonyiigira muntu namugambya mpole naye ali mukulyako gwenaka inakozesa ennaga zakukola gwe olikakuloga nze nokusente zange zakulya era mwana okuwola netuna enkoko namba nendaga ekisambe kisigadde nenkigama sente zani ogenda kunyumirwa obulamu nga tofukamira mwebabuulira teriyo pasita nyumirwanjiri ng'alina okufukamirira endiga asasula ennyumba aliyo olaba eneyagala gyekweyagalirako nebwotawaayo sirina mutawaana sirina zero seetaaga kufukamirira kubaawo enkya kyenva nina obuyinza okugamba nti ekyo kyokola si kituufu kubanga bwonyiiga leero nosabira mu kanisa y'emmanga enja Isaaka talina dakiika yonna ena okuddayo ekabajjula endye nebage ekyamane akana kamotoka kange nyingira ekibuga simanyi na nnaku za mwezi gemanyika okubanga ensawo eriyo gwoteekamu omukono gwogujjamu njagala ofuutuke wano leero ng'osabye Katonda nti gwe Katonda asitula abaavu nga Bayibuli bwegambye nange mpa ssente ezange nga sirina gwe nsabiriza wamayogera nti nga sirina gwe nsabiriza ogwo nagwo omuzimu gwetaaga kugobako gugende ogw'okusabiriza tampeeyo ekiki koze sikyafudde ojja kufa bano bonna kampala tibagala kugaba abafirika tetulina mbala egaba bw'oba ogenda kubeerawo nga ffe tukuwa ojja kufa gwewulira abantu nga bankayanya yagambye temusasula ekimu ekyo10 era kubanga tebagala kisasula tebagenda gaana kubanga nze mbagambye bulijjo bakireeta kati nze mbagambye yenze ensumba ewange nensumba newuwo nzi nsumba wano ife abafirika tetwagala kugaba tetwagala kati weekend ogabiddaani nkubuuza neiba ti weekend owaddaani otegerekekama tetwagala nagenda mukyalo eyo ensi gyekoma nensakayo katoyireti kandiyange era toyi latrini ng'ewandikiddwako ku kisenge built by the Germany toyi yandiyange era nga yazimbwa abajamani teriyo byonna byenjogera bigezese tosobola gatta baddugavu kubako kyebakolanga kyakuyamba okujjako ng'okayanya ennyo nabo omuddugavu mujjamu omutwalo oyo omusomera enyiriri 4 ayamba omwavu
ndi mukusonda mmere wanegenda yiganga naye nsomesezza ennyiriri z'okugaba maze omwezi mulamba ayamba omwavu awula katonda ebbanja aba tayeetaagenga omuntu kyasiga kyakungula alaba bw'otaatereze byanfuna ogenda kusoma ennyiriri nga gw'osomera omukakasa kuwangubita zaali zakasibisobola siina nakyenkumatiza bw'oba oli wano nga wazze kuwaayo era wazze okimanyi bw'oba wazze nga togenda kuwaayo ne bwe nkusomera abaleevi tojja kuwaayo kubanga wazze ng'okimanyi tojja kukola otya anakuwa tomumatiza kuba kiri mu pulaani y'okuwa kati ne bwe nkusingira abayini wano oyina ekkomi simba bw'otaaziweeyo ojja kufa omuddugavu yakappawala ne bw'omugamba okufa bwaba tagenda kuba tagenda kuba ate ekibiina kino kirimu abamulizi b'enjiri naddala baawala mukitegeerere ddala mu abajja ku kitutu okubuulira enjiri teriira kuwa kintu nga teyakipulaaninze bw'aba tayagala kuba muleka agende eka kati gwe ddayo okisenge ogambe yesu nti naye amazima go gali nti yesu jesus gwe wampita gwe wampa omulimu ani asasula yakuwa omulimu tosobola kujja wange onsabe omusaala nga sinze nakuwa omulimu kati gwe yesu waba ye yakuyita ani alina omusaala gwo kati tukoyeko neyiddeyo wakanga ogumya omutima agenda kusitula nsabye katonda omwaka guno bugenda okuggwako ng'olina sente ezizo mu nsawo fuukamu pasita osabire neiba nti nkusabidde omwaka gugenda okuggwako ng'olina sente wa katonda akikuggyemu ekyokwogera mbadde nsabayo mbadde neetaagayo nze mbadde nga tekinyuma omusajja ow'ekirevu ng'ekikyo okugenda afukamire wabbali wali ng'agamba mukyala we nti mami maama wakuzaala tomumanyi ng'ogamba mukyala wo nti mami mbadde nsabayo mukyala wo n'akubuuza nti ezaaki n'otandika okunyonyola ngenda kuyako omutwalo ntambuzeeko oba okyala yawo litabaniro neriyingira nga ddadya nnyonnyola emitwalo 6 gigiraga basajja mwe katonda atutaase atuwe tusente nga zaffe teziriika oberera ekyo katonda akikole ne basajja abakyala banaafuna ekyala omukazi nga yafunye sente nga gwe tozirina bakufunira ekitanda emulago olina okunyonnyola naye olunyiri lugambye mbu okusitulibwa okugulumizibwa tekuva eno neeri okugulumizibwa kuva eri mukama maama wange akugulire katonda bw'anaasalawo okugulumiza teryagenda kuziyiza enkya tuyingira ekibuga nga amaaso gaffe gali gwono katonda asitula abantu ajja twesitulira ajja tweyambira ajja twekubira ekkubo eritabadde n'olwensonga eyo no man has monopoly over promotions teri muntu nga yeyekka gwekimanyi nti mulina muganda wammwe mu famire nga yekka yayagala okuvuga mulina brother wammwe nga akinyumira okuba nga yekka yayina emmotoka era bwapakinga muga nti oyo gundi anti era yeyekka bwe basanga emipiira mu bujjaalu wammwe bagamba bati baaba ayabadde wano oyo baaba asobola okulemala nga yeyekka yalina okuba n'emmotoka era nga bwakuwulira naawe oyagala okugula ng'emboozi etandika emmotoka agyetaddeko naye anaagisobola kibadde kimunyumira okulaba nga yabatwalako katonda akutaasa ove kulebwa ekutwalako njogeddeko bwogezi naye katonda akutaasa ove kulebwa ekutwalako kati bwoba oli bwenga waliwo yakuleeseeko omutima teguliimu bwasituka osituka wa musajja watu abadde atuuka kwogera na neiba naye naawe ositukiddeko kale ebirala tugenda kubyogera tulyoke tumalirize naye tusooke mu bino abaagalwa katonda akusobozesa okuleya akamotoka enkuba entonnye oteekemu abaana bo obavuga obateeke ku ssomero ogulewo oluggi abaana badduke nga bayigira mu class naawe odduke ng'ogenda ku mulimu katonda akuwe ku kamotoka kale byokolabiramu omusumbuleyo ku kantu ebyo omusumba byogamba abantu bya mubiri akako kawenzi kubanga ebyomubiri tobyagala naye buli ekyanguya obulamu tandika okukkiriza katonda okukikolera omuntu abako n'ekidduka mu nsi
kale tandika nakukkiriza nti mukama alinsobozesa nenjigula bakazi mwe bakatonda afuuke mmwe naye oli mukazi alina ekidduka pakinge tobeerako omutakisoma omwana nakubira ekiyimba nga tokyagala kondakita nayogera yongeza nga wewatudde wewali akazinda lubuli kasiri ate nawe oli mukisiibo nekakulwanoga nti naye singa omuntu abadde nemumotoka ate akuliranye wano alya minyeebwa akuliranye wano alya maggi ali maasa alina akaana keboga omuntu bweoyogerako nti oba eyiyo ekyo kyebabadde bakulangira katonda akikkolere abooluganda abagalwa katonda agenda kuggulawo ate tewali agenda kuggalawo era olunyiriri lunnyumira luli mu ngero 10:22 Proverbs 10:22 ngero 10:22 Proverbs 10:22 omukisa gwa mukama gwe gugaggawaza kino tutogere ffenna nti omukisa gwa mukama siwulidde omukisa gwa mukama gwe gukola kutya naye njagala kubabuuza kuba ansa mugirina ani agamba bannayuganda nti buli agaggawala abaloze okimanyi nti abantu tebakkiriza nti katonda agaggawaza kati mwe kemutuddeko wano obutuuzi bulijjo bamanyidde ekibiina kino kibeera munda tewabaawo tenti wabweru mubeera wano nga bwe muli munda wano kati kemutuddeko wabweru awo enkyaze mmanyi kyendikola kubanga abantu tebakkiriza nti katonda akola ebintu ebirungi era mukikoze nga fujjo buli basande mujje mutuleko wabweru awo naye abantu tebakkiriza mu katonda akola ebirungi olwogera nti gundi yazimbye ekizimbe oba yasaani oba yabyewa bayinza kukosinga obyogera ebyo buli akuyitako nemotoka ababbi kyogamba gwekiganyo okugula emotoka wagana okubba ngambira neiba nti obutuukirivu bunsibye mbwavu kyotegeeza nti gwekiganyo okuvuga walaba sente z'oluguudo noga nti abantu bange abekatale mbalumirirwa nga bwe waleka ziriwa endala zewaleka toddeyo kwogera bintu ebyo bikusiba bwe bayita ku nyumba wano mujomayi waggulu ababbi baabo ennyumba bwe wulira ogamba nti ezimbwa ababbi egenda kwesiba naawe olimala kubba olyoka ogizimbe toyogerera mu bintu by'abantu nze buli kyendabanga kirungi ngaomuntu akirina mu mutima gwange mujjamu mukama amukoze bulungi katonda bw'aba si yakimuwadde ye ne katonda bagekwata amataayi ekyo kyabo naye nze mmanyi agaba ebintu ebirungi yani simanyi walalagibwa kijje bangambako wano nsumba Isaka tebapita musumba Isaka egendereze eki abantu bamanyi okuleeta sente nga zibadde ki nga bazijjeyo ewa sitaani naye bweyagala kundoka ngondogera mu sente nze Isaka ero liba linkutte nondoka ngondogera mu sente noleeta akawumbi wano nogamba oti kasuze wa sitaani talina sente yazikolawa ku banka ku sente z'okuliga kagambo bank of sigiri kyeriko yani yagabana sente zonna mwejjeemu ebintu ebyo sente zonna ntukuvu kasita bazikuwa nga naawe ekyowaayo tekiri mukukosa muntu mulala simanyi oba mugenda mu maduuka g'abahaji ne bababuuza nti okola mulimu ki ntema nyama enyama olaba bw'otuuka okukwata mu nsawo haji akimanyi ekimusimba mu kibuga kati mwemwe mwefuula era musumba omuntu wajja okukuwa sente sooka omubuuze nzaliza sente nagisoma mu kibiina ng'atudde katebe omusomesa nga ali ku lubaawo n'asomeseza emyaka 3 ng'asomesa ki teriyo sente biveeko nziramu era kwata sente tujja zisabira zireete tuzisabire nali ndi wano olumu tuli mu kutegeka wano omukyala n'ayita awo nagenda okulaba akyama akutte mu nsawo naga nti kino kiweebwayo kyange mukinteereeyo sente mbekano nusu 5 kiweebwayo kye nenga nti abalokole bwe bansanga wano bajja kuŋŋamba ebyo bigali
ekigali bw'okireetera mu ddoola nzaayi zaakana zooka kisabira bwe kimala ne kigenda mu forex bureau tekikyali kigali kati bw'ogezigezi gw'olulina afe mu kibuga tojja kulemeramu bwezannya katemba kuba oli mukulu nze sinatuuka era bw'oba oli wano nga bazina zooka za kigali teeka ku mmeeza wano omuzannyera buzanyi Katonda yasitula abantu wejjeemu endowooza y'okubanga buli kirungi okirabamu sitaani nawulira bagamba mbu omukazi omulungi ennyo guyinza okuba omusanvu naye banne waliwo eyatulogera natulogera ddala Katonda talinayo birungi mbuuliza nti naye Katonda talinayo kintu kyonna kirungi kati gwe ndi mukusabira wano kaakati Katonda akuwa ekidduka owulire emboozi egenda okubeera ku kyalo gw'olowooza bye batwogerako bituufu kubanga gwe tebannakutandika era oli mulungi nnyo kubanga oli kalevo kwe bakwagala olaba ku kalevo okubanga weetoololera awo mu mabanja gakakaaga mbaye esatu njazigwa mbaye ebiri njazigwa abo mikwano gyo wegikwagala era kati gwolina ba best friend mukaaga why no progress is made oyambala kiraaji mpaamu ennyambalemu waliwo omuntu anyumirwa okubanga esaati gyayambala gyoyambala awo gwe mulina okubeera kati wulira bino bye tuli mukusabira n'omukusomesa bw'onaasituka levo n'ogula essaati empya kabeera ogenda kufuuka mulogo yaloze yasse naye omwana oyo mumwegendereze nga baali tebanneegendereza nga noonya omutwalo banneegendereze kati naye kyekituufu banneegendereze nsaba Katonda ateeka ebyamagero mu ngalo zo batandika okwegendereza okyetaaga nandira muliba nti Mukama ampeeyo ekyamagero mu mirimu gyange gyenkola banneegendereze wano nvaawo nga nkugamba teweegatta mu mboozi yonna ekkakkanya bantu kubanga ebyogerwa byabulimba ennyumba eyo ekiro ekaaba omusaayi nga gwoliwa oyinza okulaba ekisenge ekivamu omusaayi n'oyimirirawo awo afuuka omugere ne bufuuka obwa kapa nga gwe wooli olaba kapa yennyini gy'omanyi nti kapa esala ku kikomerawo owoopangisa n'odduka okuyingira mu kisenge okwegalira olwo omuntu afuuse obugere tukyanoona ekifaananyi paka nakati eky'omuntu obugere obwafuuka obw'embuzi tekifulumanga naye okuyingira mu mboozi z'okukyalo n'ogeya njagala otegere lwaki bageya naawe kinaatera okubaako Katonda agenda kuwa embaga ng'eri ku kyalaawo basimbe ebidongo ng'omuloga alaba basimbe tenti ng'omuteesa alaba olyoka owulire buli kigambo kyonna ky'otowulirangako eriyo omuntu yagambye dda abantu tolina nabaana bagikulongosaamu bagenda kyogera ku mbaga awasizaamu kino akakawula kabadde wano nga kalaba n'atakulaba bamulongoosa mugwomunaana gwe bayoloje wamugwa chemistry n'omugwa bebalongoosa obisangawa ntalo za ku kyalo zimanyiire nziramu era nze seegatta mu mboozi yonna ekkakkanya muntu kubanga banjogeddeko ebintu ebitali bituufu nga nze nkimanyi si bituufu kati oyo wessaati atuddawo omulabe yayero eyo mboozi nnyo enkya twabagamba aziribye n'okumutuuzaawo omutuuzizaawo kubanga entebe zonna ziweddewo atudde muyange abo mawulire nnyo tetwabagamba mwabagamba ki Uganda omuntu anywa walagi wa 2 n'eggata wa 5 nakkulako akatabo nga byayogera naawe toliwulirako omulembe ogwali wano okwayogeranga bwengenda mu nnyanja n'okuwuga simanyi amazzi amangi ge nalinda bye gaba mu bbaafu oba baketi nze siyinza kufa lumu naawe nekwate netwale mu mazzi mulala nedasi ndi wakuukawo naye yali topiki nnyo bagenda ne bayimirira amazzi negeggula nga oli waggwe twagenda babiri abantu babuulira amazima bwe nakkaga wankwatira enkofiira twakaba piki tulyaba paati yo gye wajjemu babyogera teweegatta
mu mboozi ekkakkanya muntu. Bw'owulira omuntu ayogera ekintu ekikkakkanya omuntu siriikirira kubanga nkubuulira amazima. Bwe bamala oli badda ku ggwe. Kati nze batandise okummalamala bajjeewo baaba. Ssaawa yonna ekigwawo. Kati gwe tosobola. N'ebifaananyi temubikubye positivu olabe nja. Bagenda kutandikako nja kubeekuliramu mulamu. Nze ndebaza Mukama kubanga nze bansoose. Zikusooka ne zitakufa mabega. Kati nze bammaze. Naye bannaye Mukama yakumpanga kirabo. Ebyo nabyo bibanyiiza. N'akuŋŋaanya ssente nze mbadde mugagga emyaka nga 10. Sina katandika kukwata ssente ate ez'amagezi obugagga mbuluddemu okusinga obwavu. Kubuulira mazima. Bw'oteeka topiki ku kituuti kyoti ngaggawalidde mu balokole ndi mugagga wadda. Ssente mbadde nzirundanga bw'olundi obumyu nzimaye. Galamuwa ssente abaana bagaggawalidde mu njiri. Oyombye mangu. Ffe tutandika butandisi. Kati kino ekizimbe mutuddewo leero Katonda mwesigwa. Mulebe kyagenda okukola nga ate tetulina gwe tubyadde omutwa. Nayetegeera ebintu ebirungi bivaawa. Kibeere mu mwoyo guleme kwogerera bantu. Twakulako akamotoka wano kanuuwa. Mumanyi buli munuuwako yebaguyita batya. Roditwala. Obu bunuuwa obwo kaali wano ng'omulabirizi kaavuga. Oliraga nti gwe basse leero mukulu. Baleese emmotoka ya milioni 18. Baleese emmotoka naaba naye Katonda akumpeere ku mmotoka omulogo afune kyanaayogera. Sikulabyewo Katonda akumpeere ku mmotoka omulogo afune kyanaakola atya. Omulabirizi bwe yaleeta Land Cruiser omusajja n'amusanga bali mu nsibizi n'amugamba nti maama gwe Katonda asulawo. Njagala ekyamagero ekyogeza baganda bo. Maama gwe Katonda asulawo. Akyagala yekka yakuba engalo ne bakimuwa. Naawe oleese ssente. Mujja kundifendinga enkya tujja kubawa taata nga tweyanze. Zijja tozisabye ssente zimanyi abazaagala naye bazaagala. Sizakukaka. Yogera nange nti omukisa guva eri Mukama nange agenda kumpa. Wandiba tolina na busika bwa kitaawo naye olina omukisa gwa Katonda wo. Nziramu era wandiba tolina busika bwa kitaawo naye olina omukisa gwa Katonda wo. Ekyo kigambe naye batugende eka nandiba sirina busika bwa kitange naye nina omukisa gwa Katonda wange. Nziramu okusembayo nandiba sirina busika bwa kitange naye nina omukisa. Olaba sisa bwoti bw'omumba ekibuga mu kibuga sirinamu gwe mmanyi naye nina omukisa gwa Katonda wange. Nkibuuza oba sikibuuza? Otaddeko siti penalty. Bamekanga ewammwe eka si gwe wasika. Tewasikira jjajjaawo, tewasikira kitaawo, si gwe musika. Tolina kye wasikira. Oli agati yasikira yadde omulema. Kakati nowulira baaba Katonda bw'ati bwe yakula oba wasika oba tewasika omukisa bwe gukusimba mu kibuga abantu ne balowooza ettaka ly'olina lya jjajjaawo nga Katonda ye yalikula. Era mwenna abakyali mu myaka emito lekera okutunulira ebintu bya family. The blessing of the Lord maketh rich. Omukisa gwa Katonda gwe gugaggawaza. Kitaawo muleke anyumirwe ebintu bye byakola. Nze mu byonna kitange byakoze siinamu kyentunulira nga kyange alya ssente ze. Era siinayo bwe nti nze inaatakola bw'ati ssente ze. Ne bwe mubuuza nti alo sebo oli sayidi ki naga nti ndi wano ntuddemu atuule ssente ze. Bwe yantwala mu senior 1 S1 nosomera ku Baptist yabo nyina maama S1 tamu 1 neefuluma essomero nendiyingira nemalako tamu esooka neneegamba nzekka omusajja ono tokyalina kyomubanja era simubanja
bwe namala kadiguli akasooka nenga nti ate kati akumaze nnyo sirina kyayagala kyampa mu mutwe gwange temulimu kyentunuulira mu byalina nenga nti singa dda byagamba ne bwatagamba musajja watu bintu bye na mukyala we maka gaabwe era manyi okugamba maaza wano nti wa nyumba yammwe mutereze ekintu kyammwe waabwe sibabanja lwaki omukisa gujja kumpa ebyange sikayanira bya kitange genda bagaye nti nnyaba ali wano wadde nze omusana naye omukyala nzaala wafumbe yenna lwama maama jangu bakulabe alwanira ebyaka naye Katonda ataasa abantu teyakubako muggo yotinalulamu yankoleranga kimu ngenda kuyitira ayogera olulimi lwotegeera naye buli Katonda kyabawadde kyabwe taata okuza otya zamaama ezo banemuweereza Katonda kamaani zizo ekiri wano olwaleero jjajjange Dina Samuleese yandize naye nanjagala nziremwera Katonda agenda kuwa ebibyo lwaki weetema ne baganda bo ku kataka akayiikeemu n'owemulamu nabayo n'owemulamu okakuzaala olw'ekibanja n'ofuna amanya agagamba nti maama olinga maama wo kubanga oyagala kibanja ettaka lyagwayo mu nsi naawe taata olinga baganda bwe bajja bokuba bakube ziri mwana wa wano osanga famire y'abaana 8 nga balwanira ettaka 100 ku 100 nobabuuza nti mugenda lisenera mu bijiiko naye lwaki awo tewali wakkiriza nti omukisa gwa Katonda gugaggawaza Mukama ajja kumpa eryange musumba ogamba ki mwena abali wano nga mubadde mu ntalo eziri unnecessary naddala entalo ezikwatagana n'ebintu ziveemu bakubira essimu bagambe nti omugabo ogwange mugumpe bwe muba mwagala bwewabaawo akukayanira nga tusera okwagala okunzita akutwale lwaki ofiire ettaka eriri ekaddagulemu nabayo bwogenda okufaako omujega ettaka lyokayanira bwe balitunda ofunamu $6,000,000 ligenda kusi tewatandisa okuloota nga abafu bakuyita bakutandisa nze toyinza kundogera ttaka liiryo abantu bevumala kwati bamanyi nti omukisa gugaggawaza Mukama akuteeka embugaga byokola biramu omukisa sente zijje gy'oli nga zeegoba omwezi gwe tugendako ogwokusatu Katonda akkirize byonookwatako bireeta amagoba obe ne sente ezizo ku akawunti yo ove ku ddaala okugenda ku ddaala eddala awo mazeewo singa omaliriza omulundi gumu gwokka n'engero 22 tugende obudde bugenze omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza yogera olunyiriri omukisa gwa Mukama gwe gukola gutya soma tuwulire so tagatta buyinike bwonna wamu nagwo Katonda tagatta buyinike wamu nagwo agenda kuwa ebintu ebirungi babeka baga nti nze mu bulamu bwange ndabamu ebintu ebirungi oli ekigendereddeko obulamu bulimu ebintu ebiki ani yabireeta Mukama akwongereko olabe ebintu ebirungi obulamu busobola okujjula gwerabayo Katonda alina kapasite ekwerabiza ennaku mwe wakuli Katonda alina obusobozi obukwerabiza naye gwe oyagala owangaala otuuka okufa nga tolabanga ku bintu birungi enkya tulumba ekibuga ebeera entandikwa y'ebintu ebiki era neba nti enkya nnumba ekibuga faanizonabazijako ntandika ebintu ebirungi muddemu enkya nnumba ekibuga otandika ki ze ntandika ebintu ebirungi kubanga Mukama abikwagaliza amiina kati nziruseewo kubanga obudde bwebu kati omusajja bwagamba mbu Ebeneza Mukama atujje wala yali awa bujulizi nti Katonda ajjeeyo abalala nange asobola okunzijjayo Katonda ajjeeyo abalala naawe asobola okukola atya ebintu bino byonna biwulidde njogera wano ddayo waka weebuulire enjiri nange Katonda asobola okunzijjayo bayibuli eno munene
oyinza okutasoma gimalayo naye bwofunangamu olunyiriri lwonna olwogera naawe olwerulwo ebitabo byonna si bibyo funamu olunyiriri lwo oyimbe ng'olwo omukisa gwa mukama gwe gugaggawaza mwe mwenna balina amaduuka ne woofiisi akuwandiikadde okawandiika nokateeka ne mu fulemu omukisa gwa mukama gwe gugaggawaza tagatta buyinike wamu nagwo oluyingira woofiisi ekyo osooka okutungako ku makya omukisa gwa mukama gwe gugaggawaza tagatta buyinike wamu nagwo buli kibagenda okugamba mu ofiisi eyo ku lunaku olwo omutwe gwe gwayingiza dda nze siriku mmwe omukisa gwa mukama gwe gugaggawaza ate tagatta buyinike wamu nagwo kiyingize obeere miliyone asoose mu nnyumba yammwe gambi obeere biliyone asoose mu nnyumba yammwe kati oyo ye Ebeneza w'ebintu ebikwatikako n'eddakiika 10 zokka Katonda akola ebintu ebikwatikako ate binyuma nina gwe nabadde ngamba juzi nti naye Katonda akoze bulungi maama agenza okufa ng'omuvuzeeko mu mmotoka nambuuza nti ayinzaga kumuvugako mu mmotoka mukka naye kennyini namuwa n'avugamu nembuuza nti omukadde wamuwa emmotoka nti yapaakinga mu kisaawe nga kigazi n'agamba maama we nti tuula wano ovuge bw'okoona ajja kusasula naye tujja kufa nga tulinnye ku muliro tokutte siteeringi omukadde wa myaka nga 80 ne bamutuuza ku siteeringi ettabali livubuka ne lituula mu maaso ne limuga nti ekyawakati ligguleeki akali ebbali eringa ku luggi gwengulira kino kyokutte kyekinyoola omukadde nadda mu kisaawe n'atagaddomu n'amubuuza nti maama okyasobola okwogera nti wafa tovuze emmotoka kino ovuzeeki Katonda akuweeyo akamotoka bino si byakweraga ani alisangula amaziga mu nnyumba ze akwate jjajjaawo ne bwaba talaba kati nkyogedde ne mutwe n'endowooza bwetwalira ddini emmotoka emasaka avugemu oba akyetaaga alinye bwakukoona bwe tukusasula kuli kyuma kyaki basasula ttaala lya benzi ogamba kugulu tujje kusasula bavugemu tutwalire bakadde bamwe emmotoka bavugemu maama yasize ettaala ly'emmotoka gwe wayasa ebikopo bimeka kati naye kayase ku ttaala mutwalire omukadde nge maama nkomyewo naye njagala olinnye ku muliro gw'emmotoka mukama atutaasa amaziga gave mu nnyumba zaffe naye nga tukaabye ebintu bano nabatuma dda lwakuba banjemera nabatuma bagende ku airport Entebbe balabe ku nnyonyi buzibuuka tekwetaaga passport okuyimirira okumbi n'ekisaawe oyimiribuukaawo gati empewo zaawo nezinfuuyeeko ez'Entebbe tewoyo okunyanja ebandala naye weesibye mu nnaku kubanga tomanyi nti Katonda ayagala kutuusa bintu buli kaseera olwokaaba tufudde tuwedde oli wa myaka 3 katutumanga wankaaga buli kaseera babuuti ennaku ekoma ddi ennaku ekoma omuntu lwagikoowa tuvudde mu saavisi wano boddayo ewaka tolangirira kisiibo tebasiiba na Sande kati saavisi ewedde tugenda kusaba eno kusaala mukama akuwulidde boddayo ewaka beka emmere teekako ecupa ya soda bweba tutera kumunywa oba kajuisi akali nakyo nonyayo kitakutwale ku kitanda ekyo teekaawo kati olyekooko abasawo mbaagala nnyo naye ogwebadde gaza doodo yakuzzamu omusaayi omwange tegunaggwamu bampeeyo okwolunaku weetagayo okwolunaku nga weerabidde bigenda maaso ku ofiisi kati abazungu bakyekolera mwetisa ensi omuddugavu yeetikka ensi paka lwafa kati kiki kwata enusu kakaaga ogule mamba ya 5 oyingire mu muzigo gwogusasula galawo ebigenda okussa ennaku eyo etaliiko nsonga galawo maama omwavu si muntu galawo abaana batume ate ebifo ebyakakaaga bimala taata nga tweyanziza tusomese n'okukulaba ebifo byakakaaga ogenda bigabula abaana bajja kulya ne musima kyalimu gwe emyaka olina mitono bwowulira kakubuuza nti okolayo ekyeyo kawoniga olwonigo buli kyemuleeta ewaka okuva omwafumbirigana n'omwami wo ne muzaala abaana buli kyemuleeta ky'abaana naye nono naye mwana wa muntu wamujja ewaabwe yesi mwana wa muntu
kati Valentine yakuyitako najagala okukubulira enjiri ku Valentine nga sinawe kusanga Mukama akumpa tambulako abooluganda lwaki tuli mu kibuga kino nga tutambulako eyo si njiri atonkoya naawe gundi genda otambuleko obulamu buzitowa paka ddi akateeteyi kali kewalabye ku nangani ku girasi kasonde naye kagule lwaki wegala okufa nga okukulumaniza kambala kiveewo naye obulamu okubanga buli kati gwe bwolaba nga nze nsanyuse ng'ate kuwaganya okusanyuka omaliriza bweti senze nga ninga nze naganya okutanyuka naye nze nasanyuse byange teweetaaga sente nnyingi kukyusa bulamu weesige Katonda abikola oveeko obunkenke bw'obulamu vaako puresha z'obulamu kyetikkule Katonda yabikola tebikolebwa maanyi go namagezi go gw'olumba ekibuga n'okola paati yo omukisa gwa Katonda ne gujja ne kukusobozesa naye tolumamba ekibuga ng'olinga gwakyetise sijja kulya langi lwaki tolya langi lwaki tolya langi kati lwaki tolya langi okankanire mu kibuga abusa tolya langi lwaki wasiibaze buli mu kisiibo bw'oba osiibulukuka ly'emmere y'abantu nga babiri kokiriki ali wabweru wali aga nti naye ebintu tukuwaddemu omwezi guno gwokka naye Katonda akuwaddewaddemuko era okyali akatogo ak'ebbiri akusanga ebyo nga okuyingirayo mala kukutama buuti akolaki akatogo kali bw'ositulamu obuwuka buuti kati sente Mukama akuwadde zaaki obulamu buwewule nze saagala kusumba mulokola alabika bubi ontiisa anti buli kyenaakwata kigenda kukutawaanya njagala mbe mu kyamagero kyange nga naawe oli mu kikyo saagala kusumba nti ontiise yeye naye kusubira omwezi tandika okudda wabbali wali Mukama akuwa ebintu ebinyuma okulaba Mukama akusanyusize mu kibuga akuwa obugagga obutalina akuteeka ebintu mu ngalo eyo njiri ya wano nnyo nti nabwoloozikwata abantu mubasanyuke tubasanyuse awo tutebeera ku kyaki jakutwaliko awo tunumuleeta wano waliwo abazina baganda awo tutebeera wano mutwale mugende mulabe ku bintu ebirala omuntu omulekewako okuva ku Mande paka Mande ye maama w'abaana bo kati ku Sande lw'ofunyemu obudde mukwato nga tiyambala sooti nange nyambadde mulagawo munamwayo ku ttone oyogera olekana londa byoyagala bwomala n'omukuba akamande jukira bizizi abaana abale olengati omusajja aleeso obulamu busanyuke tetugenda kubeera wano bbanga lyonna naye sanyukira obulamu obuwangule Katonda aleese bali agenda kuleeta omukisa gwe gugenda kukolera kati ebyo nno byogedde nga njogera bikwatikako naye ekisembayo kye kino lyokove wano Katonda ayagala n'okukolera ebitalabika ebyamagero ebisinga obunene tebiri kungulu biri munda ekyo kyensembayo nakyo ebyamagero ebisinga okuba ebikulu mulamu bw'omuntu biriwa njagala nnyo Katonda akuwa emmotoka naye njagala ngenda ogikuwa nga akuwonyeza amalala munda njagala Katonda akuwa essente naye njagala ngenda ozikuwa nga akuwonyeza obukyayi munda. The biggest miracles are inside here. Bameka kumwe abaali balwanyeeko n'obusungu nga watawaana n'obusungu watawaana nabo kati nga bagenda owulira otya kati bw'oba odiringa n'omuntu obusungu ne butajja owulira otya mutima gwo owulira ebinebe gy'owulira kyekyamagero ekyakubaako munda. Yeremiya agamba mbu omutima mulimba gulwadde endwadde etakola etya. Yeremiya yali agamba mbu waliwo ebintu ebiri munda mu muntu nga biri munda nnyo Katonda yayinza okubikwatako nga sinaba okuva ku kituuti kino nsabye Katonda atujjanjaba ebintu ebiri munda ng'abantu bwe batulaba kungulu balaba tuli bulungi naye nga munda tuli balwadde. Kyensembayo nakyo enyiriri zino ziwandiike kubanga obudde bugenze. Yeremiya 17:9 Yeremiya 17:9 tudduka misinde. Ono omusajja yagamba mbu omutima gulwadde endwadde etawonyezeka nziramu era yali agamba mbu waliwo ebintu ebibeera munda mu muntu
ngamba abavubuka bange wano abatannaba kuwasa nti tokebera nnyindo yokka, asobola okuba n'ennyindo naye ng'alwana. Omwana omuwala asobola okuyitako awo nga otegedde, naye nga munda eri alinayo obulwadde Katonda bw'alina okuwonya. Era bw'oba okebera omuntu ebimukola tebiri kungulu, omuntu ebimukola biri munda. Evvubuka eryo eddungi ennyo liwafunye erivuga benzi empya, tulikeberera okulikebera obanga ne munda lyawona. Bwe mugenda out, mugenda nnyo out kulya nkoko, kyekibatta. Naye bw'ogenda out n'omuntu simajje mukyakalira, ye lwaki obitugamba nga gwe toli mufumbo? Kochi tasamba, teriyo omupiira nga kochi asamba, kati kochi yakugulira. Bwe mugenda okulya enkoko, tofa nnyo ku nkoko, noonya nnyo embala z'omuntu ono, munda ali atya. Bw'ogenda n'omuvubuka ku awutu yammwe mutudde okulya ebinyeebwa byammwe ebyo, omuwala abireeta n'alwayo, n'owulira omuvubuka ono akwana ng'ayombesa akawala akaleeta emmere, dduka emisinde mufu, enjala emutabula. Olaba nga bw'avumye waitress bw'agenda okuvuma. Olaba nze sikkiriza nti omuntu atambula n'omuntu n'atamutegeera, tekiriyo. Ekigambo okutegeera omuntu kubanga teweetegereza. Bwe bakuvugidde mu benzi, weerabye ng'oyambadde empeta, weerabye ng'oli mu kadaali, weerabye nga pasita akubuuza nti akutwala mutwala, omutwala bamutwale zu. Naye mu benzi eyo gye bakutwaliddemu, njagala ojjukira ekigambo kino nti ebikola omuntu tebibeera ku ngulu, ebikola omuntu bibeera munda. Ndi wano okubuulira enjiri, ekinfuula pasita si kuleekaana, ekinfuula omusumba kyekyo ekiri munda. Bwe mba ndiringa naawe, Katonda akebera mutima gwange, ekiri munda mu nze kye kinfuula omuweereza wa Katonda gy'oli. Bwe mbala ne kutuulira neetandika okukubaza, kati eggulu teriraba pasita. Bwe njogera ne kanisa abantu bapaakinga awo, buli ayingira olaba emmotoka mwajjidde. Kati bwe nkwata owa Primo ne mutuuze emabega, owa Vitizi n'atula ku shedi, abali ku shedi si ba Vitizi bana Musasi n'ava Sikuliko ne Ivan, aba Vitizi ne batuuza wabweru, ne nkwata owa Mpekoni ne muteeka mu maaso. Kati ndiringa naawe nga musuubuzi. Kati ekigenda okunfuula pasita mu maaso ga Katonda si kujja n'enkuyira ecupa y'amafuta, nedda, ye yatunudde munda. Gwe osobola okundaba obulungi naye nga Katonda andaba bulala, kubanga ye yalabye lwaki nakusabidde, kusabidde essaala, kubanga ekibaasa nakikujjaku nampulira kiki opapula baba gupanga bwine engeri gye buyimukamu bwewuti, oyo n'omukwata n'omufiirako nejajjawo omusabira, ne wajja alina akabaasa ke nga ne bwokakwata bwotika akabaasa kabayaavu n'omugaa nti semberawa Mukama akulabye. Amiina. Alaba ye Katonda abakulabye, alabye eki, alabye ekiri munda. Bwe mba ndiringa naawe, Katonda alaba kiriwa kanziremu omulundi gumu gwokka nti ekikola omuntu tekiri kungulu, ekikola omuntu kiri munda. N'olwensonga eyo ebyamagero ebisinga okuba ebinene byebintu ebyo Katonda byatuyamba okukyusa munda. Obusungu ne buwona, obusungu obuwonye bwa muwendo okusinga emmotoka empya Katonda gy'akuwa. Kigambe neiba akikyawa tugende eka. Omusajja bamuyita Sawulo yafuna okwolesebwa ng'ali kukuba atambula, n'alaba ekimyanso n'agwa wansi, n'afuna okwolesebwa n'avaawo awo nga talina yadde omutwalo gwe bamuwadde, naye ng'obulamu bwe bukyuse. Nze nebaza Mukama olw'ebyamagero byakoze munda mu ggwe, wadde ggwe ebyokungulu tonnaba biraba. Naye kyewuunyisa okulaba nga okutuusa kaakano okyalina amaaso abiri tebaali kubaddijjamu nga wali eka okulwana. Kyewuunyisa n'okwewuunyisa nti okyali mulamu ggwe. Ki ekyakubeesa omulamu ebyamagero Katonda bye yakolawa? Abamu ku ffe mutusanze tuwonye, oyo neibawo tomumanyi. Ate kyambi nnyo mulabaganidde mu kkanisa, musange enkya kuhamu mulinnyeko aga nti
aninyako Katonda wala mulokole naza gamba nti okulokoka sasiri wala olaba omuntu omutuufu tebamusanga mu kanisa era bano bawala bange boogera omuvubuka gwe nafunye nsumba namuweereza nze kasonga nti omuvubuka agenda okukuwasa muweereza mu mutima nga manya nti otomedde kuba tomumanyi ekifaananyi omuntu kyasigira bano mu maaso kimanyi kati okomanya abandaba mu maaso wano nabadde bakukamera ne balowooza ndi muntu mulungi tomanyi okumanya tulimala kukolagana ne sikunyaga siri mulungi kubanga nkuta omuziro Katonda olina bwerungi era ondabanga weninnya ekigere wenkiza bino byawano okulokoka kwange tekuli ku kituuti kuli eri mu katale bwenkuddiza bwompa sente eziyiseemu nekuyita nezikuddiza njolesezza nnyo okukkiriza kwange okusinga amulira enjiri obulokole bwange tekuli wano fena tusobola bwetunulire nebyobola benneeba mutunulire yewombeseze okukakasa nti ddala oli muntu mulamu wakyusibwa oli mu lugendo lw'okubeera omukkiriza obwaddala balina kusanga mu takisi ng'owa takisi aganya okuddiza ebitaano byo noga nti ekikigwe ndowooza okudaba nga ndi mukazi omanyi buno omulembe gubina abakazi guno omulembe guno nze balage kati okudiringa n'abakazi 5 ndiringamu n'abasajja 5 abakazi bafunye amaanyi okulowooza nti ndi mukazi agira okufunya ekitiiti talina bubeezi bwakifunya bali bakazi mu abali olumukendeeze ku busungu abakazi bwe babadde ki osanga omukazi nga kuteeko dakita ojja kumpa sijja kuwa ojja kumpa kati oyiye obubonero obukkiriza abo tebuli wano musinzizo wano ffenna tuli balungi kuba tuli maaso ga Mukama era bwe gati wanika emikono gati wayi bajja kati ezenzijudde emizimu kama ekiratulaga nti okukkiriza kukuyingidde bw'onoyingira ekikugamba kati tofuka wano notofukaawo naye gwe webaga nti tofuka wano kati bwenfukawo bagenda kukola ki olaba ekyo kiraga nti eggume munda likyalimu wadde mu kanisa otulaga nti livuddemu tokkiriza so z'abantu ze bakuteerawo tambula n'abantu otunulire embala yaabwe ojja giraba nziramu era nti siri mulungi nnyo kubanga ozaaze ku kituuti abamanyi obanga ddala nalokoka era ntambula ne Katonda bebo bagenda okusisinkana ekyakumande nga tuli mu kibuga nga zivuga bwe sikuyiseewo ne mukyanga kyakukujjako akakadde Katonda oli mukukkiriza naye wano nkulaga Jesus olinga omulaba nakweggulu ekyamagero njagala Mukama akikolere kungulu njagala akikolere ne munda akikolere munda wandika oluyiriri wamma tetugenda kusoma obudde bwebwoyo ate olina okugenda n'omwaka bikolobe batuba essula ya 9 Acts chapter 9 omusajja gwe bayita Sawulo n'asisinkana ne Katonda nziramu era yavaawo nga tamuwadde yadde olukumi naye ng'obulamu bw'omusajja bukyuse Sawulo yali mutemu bwe yamala okusinkagana ne Katonda yagenda omutima gw'okutemula guvuddewo ekyamagero ekinene kyekyokukyuka kw'omutima kubanga omuntu osobola omukyusa byonna naye Katonda yakyusa omutima gwe Katonda yakyusa omutima ate tolowooza mbu omuntu embeera emukyusa nedda owamalala bw'aba mwavu abikkako mabikke alize sente ezijja akulaga ettaaki kati gwe toli mukakkamu oli mwavu atuvumye nkuddamu toli mukakkamu you just cannot afford your pride amalala ko tolina sente zigasponsoringa naye gwe singa obadde ne sente nga bwoliteeka okuba nazo wandibadde waayogera kati nze saagala obiike ku kintu njagala Mukama akiwonye obe ne sente ezaddala nga naye otuula ne baganda bo n'obeera muntu ne boogera ng'oyogera nga muteesa naye nga abali awo be bakimanyi nti oyo mumulabye ye muto waabwe yagenda okusasulira byonna bye muli mu kupulaninga naye nga gwagenda okubisasula ate oli mukakkamu nnyo n'okusinga bali abaza obuzibu mu miitingi sente ezijjira omuntu ng'omutima gwe tekukyuse kifuuka ekitala ekimutta abantu bafa sente Mukama z'abawadde njagala ekyamagero kijje kungulu naye njagala n'ekyamagero kijje munda abaakula naawe balabe ekyamagero nga tokyavuma nga bwe wavumanga muŋŋambira oyo nti bw'olikyuka kiriba kyamagero
Ebimu bizibuzibu totunulira nnyo muntu ng'obyogera. Twayinza okukuyoola. Ne bwegamba nti jjukira neyibawo noonya engeri gy'ogiramu. Naye kiriba kyamagero omuntu bw'aliwulira kito kyalwana. Ennaku ezo nakakasa nti nalokoka. Era nze ndi mulokole bannange. Abaagala okulaba omulokole mujje mulabe nze. Nalokoka. Omwana wa bodaboda yanvuma. Neninda kijjenga bwe kyajjanga ne kitajja. Nayogerera mu motoka nti nalokoka. Kati nze nalokoka nsobola okubagulira mazima. Nze sibangako na buzibu mu bintu birala byonna. Naye obusungu. Teriyo kintu kyali kinyumiranga kulowooza kujjamu mannyo. Olina kyonkoze. Olina kyonkoze. Nga bwonyiiza nkaaba sikaabira nze nkaabira ggwe. Nkutunulira endaba nga zikusanze. Kati bwe gatanyiiza ennyo n'akaaba sikaabira nze nkaabira ggwe. Ogenda okugabalanga bw'ogawandula tuwero muntu agaabi mama. Naye nalokoka. Okukakasa nti nalokoka. Omwana wa boda yanvuma ng'apaakinze. Kundabiramu yange yennyini. Nangatowa nali nyambala galubindi amaaso gabadde gantawa. Nangatowa masaana. Tolaba gy'olaga. Naye nga nali mukoze eki. Bwe yatuuka bateetegereza kati amaaso manene n'okulaba tegalaba. Mbabuulira amazima nze sirimba. Neninda kijje nga kyajjanga najula okugamba Mukama nti kimpemu omulundi gumu kipe. Mukijjeyo gye mwakireka mukipe. Nakirinda tekyajja. Nenjibuka netuuka mu kibuga nentambuza olunaku nga sikiwulira. Nga actually mpulira emirembe okubanga banvumye. Nesiza. Kubanga natunulira omuvubuka nekyokumugamba nekikuli. Bw'abanye yali yanvuma baba. Masaana. Manene tegalaba. Guwagampa. Naye y'omuvumye abakuvumye. Kati eggulu ne lirinda lirabo bawakyusibwa. Neeza abooluganda nebaza Mukama saali bwe ntyo. Sijjukirayo naye anvuma n'agenda munoonya kati mu mutwe. Munoonya. Nze neewuunya kabibe biro byonna bye bali mu kunvuma. Nalokoka. Mbiraba nenseka ne neebaka. Naye kati nkubamu akafaananyi ka Isaaka ono. Ng'atya singa muli mu kibuga kati batambala bawanda amanyi otuwero limutuba. Naye nalokoka. Sikyawulira kintu kyonna kiŋŋamba kukulamu bantu mannyo. Okuva obuto ate bano tebamanyanga kuba bwe baali bafa ku kintu eki omaze okunaaba. Naye bw'okomawo obawadde ne bakuwa. Teri mukubi gwe batakuba. Ani akulimba. Ate gwe gwokuba baba bamusibye emikono akuddizayo kyakuddiza. Naye nga mu mutima ogaljira kale kasusumbuddeyo nga bbiri. Kajja kubeera kaawe wiiki. Ne mu kunaaba kwennyini oba mu kiyigo nga onaaba bwe bwenyumiza addangayo. Naye Yesu alokola. Banange Yesu akyusa. Isaaka nalokoka era nneebaza Katonda. Njogedde ekyo naawe onoonye ekityo. Bw'alibanga naawe busungu olunaku lw'olibuwona oliba ofunye ekyamagero ekisinga okutambula kw'omulema. Awunya obusungu asinga obuzibu alabye. Mukama akutaasa. Kati nze neebuuza saagala na kigambo kigambe neiba ekikyo kyekiriwa. Ekyange kyali ekyo ekikyo kyekiriwa. Ng'ovuma. Okuvuma okweyagala genda nako mu bufumbo. Eri omusajja agumiikiriza okumuvuma. Eri omusajja akugumiikiriza mu nnyumba ye n'omuvuma. Gwe wazze wano omuvumye kati weeralikirire n'okuddayo. Ate era amazima gali gyakulinze. Maama nze mbuuza kati okuvuma okweyagala genda nako. Mukama abakole bulungi. Nsumba etiimu yonna gyezze nayo yonna. Bano be bana COVID yagenda oba mbakwateko mu ngalo. Babuuzebuuzeeko abantu baffe Mukama.
mukama abawomusa nsanyuse nnyo okubalaba mukama bakole bulungi akivu kange nsanyuse okubalaba okumangawo mukama bawomusa mukama bawomusa nyokambu kabaale ndio wakabaale nyokambu mukama yebale webale okuyisa sebo nasemererwa amiina mukama yebazibwe mukama yebazibwe abatulaba atugoberera ku mikutu gyaffe amiina teekawo emmotoka otukulembere nga tugenda ejjinja tugendagenda yasigala nkyasula programu gibeereko bawala batuuka mukomangawo amiina gwe walabidde mumwesibeeko abategekerenga swigida ziizo ate okomangawo wano waffe kati amiina kanisa yammwe bwe mutabawo teba kanisa kiba kizimbe buzimbe kagenda kugwa kantu kano kebateeke emabega amiina nasanyukaga okubalaba swaba ono naye bonna tiimu yemu era nange neyamyayo emikolo 10 kubeeyiganga embeera yeyiganga era sande ejja yakujja n'okujja jangu tugende ffenna tugenda 25 ndibotagenda tukuŋŋanya tugende 25 ng'okusatu naye abantu bali okubabba abantu mu mannya gange munaabakola mutya tulina agenda okutegesa abantu bange bano bonna musumba omukulu natandika okugoberera ndi bweru wa ggwanga nga nkulaba kuno naye mukama nsobozeseza okutuula mu kyaki neyanzanyiiveeko tulina mukomengawo sande muleete n'abalala kubuuza bannanga batugoberera ku mukulu gwaffe okuva gye twatandikidde ndowooza mulabye amaanyi ge nnina amaanyi nina mangi ensi ebadde etulaba abawaddeyo gwetufiira njakoleka interview ono katono musumba musumba kamera wano abatugoberera ku mikulu gyaffe gyonna egiri wano abatugoberera okuva twatandikira okutuuka mu kaseera kano tulina omusumba saviisi ewedde wenjogerera buli omu ali wano ali mu mwoyo ali mu mafuta njagala musumba abasuuleyo akagambo wedde atugoberera ku live kuno ababuuzeeko mu ngeri ey'enjawulo saviisi ewedde bagiraba obwedda kwebali tweyanzizza kino kizimbe bwe mutabaawo bwe mujja efuuka kanisa kubanga muba mukuŋŋaanidde wano twaniriza abantu bonna abalokole n'abatali tuzimbe Uganda tolina kyogenda kukola nga abantu obaawula tolina kyogenda kukola nga abantu obasosola oba basosolera mu bibiina oba basosolera mu mawanga oba basosolera mu ddiini kye bayita okusosola tekikkiriza muntu kubaako kyakola n'eddiini yo yiyo kubanga gwe wagisalawo nze bwendeeta eyange okugikukakako ndi muyaaye abantu bakulu buno tulabyewo abaana basabira eri kitegeeza buli ayingira mu kizimbe kino yeesalirawo bye twogera bwe biba birungi abantu bali bikkiriza ne batwegattako naye nze okukuvuma n'okuwuliza nga atagwana kubanga oli wa ddiini gundi buyaaye katonda ye wa ddiini ki bwe tutandika okwogera amaddiini nga ge gatwawula ye katonda asoma eriwa tovola ffenna tuli wano ffenna kye tuva tubeera wano n'olw'ensonga etubaaniriza mujje tubeere ffenna tuyige wamu tusome wamu ebiwundu abantu babirina bingi nga babijjana mu makanisa nze bankola bwe bati nze bankola bwe bati jangu omale omwezi mulamba ng'ogezesa bwe tugamba nti zibiriza amaaso tusabe gwe tozibiriza
Kanula olaba oba waliwo ayagala okuyisaawo kuba ekibuga bwe kiba kifuuse ky'abagezi naawe olina kuba mugezi bw'owulira bagamba nti muzibirize tusabe kati lindako sinnabyetegereza agange kangazibule munkoze bulungi okujja ne kamera zammwe leero buli ekigenze mu maaso mu saaviisi okirabye sirowooza nti olina woowuliridde nga baga nti mugjeeko amataala obanga bagamba nti kakati wuuyo kola bwoti abadde bekwasa mbu musumba tosoma bayibuli leero temugiwulidde tugiwulidde tetusomye ennyiriri ate n'abamu mubasonyiwe toyinza kulamula muntu ng'olabye vidiyo ya dakiika 2 noga nti kati mutegedde aweddeyo era n'ababbi kye bava batubba tosobola kulaba kintu lunaku lumu noga nti nkitegedde nkimazeeyo kati jangu obeere naffe bw'omala misa ng'osala ogitusomeko ffenna neeno misa siyo kati ayomba mu munyambeko ekintu kimu temumuvuma tetuvuma bantu boka bavume ffe naye ffe tweyambe tuleme kubavuma bo bavume kati bo basumba ffe batuyite kye baagala bo batuufu kati ffe tube bakyamu naye tubaseemu ekitiibwa waliwo tabagambye musumba kasitoyosembereza abantu abangi ogenda kwokya musumba tewesembereza ng'otugobe naye nze mbadde pasita emyaka 12 buli ekiyitibwa ekibiina nkirabye abantu abangi ng'osumbye emyaka 12 nga tolabanga ku bantu bangi bibo byakulema oba olina kgenda kulima kati nze nebaza mukama kubanga mmwe mbalabye kinsanyusa ggwe okuva gy'ovudde n'otuula mu kibiina kino okusinga okulaba omupentekoota ava mu kkanisa emu okudda mu ndala gw'onkolera nnyo nze okufuuka mukwano gwo oli yalokoka era kyova olaba alumba nze kubanga ye yatereera ateredde teyeetaaga musawo kati nze ndowooza nti Katonda akyalina by'annyamba kati ate ndaba bwensanga ggwe nga naawe olowooza Mukama akyalina by'akuyamba kati twesanze nga ffenna Mukama atukolamu omulimu nze ndi mulwadde nga naawe bw'oli nkubuulidde nti nina bye nnwanagana nabyo nga naawe bw'oli nga bagambye ekisiibo nti nze 12 ezo zigenda okutuuka nga sibitegeera naye naawe si bw'oli naawe tekikutawaanya 12 toli wala 12 ngenze wala kati obanga ffenna twetaaga Katonda ekyo kitugatte nga nti bwe tuba ffenna twetaaga Katonda kati ekyo kitugatte tewali ali mu kusomesa munne tuli mu kukulira wamu omulembe gwaffe gwetaaga okukulira awamu bwe neerowoozesa mbu ndi mu kusomesa olwo mpabye bwe ntandika okulaba nga Katonda ye musomesa waffe ffenna tubikule ekigambo kye tukulire wamu nze naawe olwo tujja kutambulira wamu naye nze bwe neerabanga omusomesa akutudde waggulu nnimba kubanga nkusomesa ki kyotowulirangako buli kimu okirabye ffenna Mukama atuyambe buyambi naye mujje muwulire emirembe nga bwe tuli mujje jangu otuule eyo moto yaffe jangu otuule omwenge guleke mu baasi wali gy'otuule musumba obugambo obusembayo eri abatulaba nga basinziira mu mikutu egy'enjawulo abali ebweru yayo abatasobodde kujja bano batukoze amagero ne bajja nammwe luliba olwo ne mutuuka abantu baŋŋamba wano mbu bagenda kuva ku ntebe ku kisaawe entebe bayitire wano balyoke bagende eka naawe funayo olunaku mujje tubeere ffenna yitako wano ojja kubitegeera bw'oba tobitegedde buuza eŋŋombo yaffe wano ebuuza egamba kyototegedde tokiyingira bwe weesanga nga wakiyingira buuza ebibuuzo bwe bakunnyonnyola n'ototegeera dduka emisinde bw'ojja wano omwezi n'owulira ng'olina by'ototegeera dduka tuleme kukwata layini ya bwereere abataze leero mufuneyo olunaku mujje naye ate muzikirize neebaze Katonda olw'omusajja ono namwenna abamugondedde ne mujja tusigale nga tuwuliziganya njagala tutegekeyo olukuŋŋaana nga lw'abavubuka tujja wano twogereyo ku bintu ebiruma abavubuka kale tooko y'ekivubuka tunyumye ku mboozi ne kooki wuuno atubuulire bwe tunaatereera tukolemu kaexercise lwaki tetukikola ekyo omanyi musumba byonna tubyogedde naye ku mutimbagano okwo kuliko abadde babuuza musumba nga wakola omukono kati omukulu wuuno waali ye mutuufu abatulaba musumba jju omusumba jju pastor
fenga abavubuka tugagala kwebaza webale kwefaako webale kuleeta kifaananyi kya Musumba ng'oli organized oli well put up olabika bulungi stock ompya alabika bulungi Abasumba badde tebatufaako ku byabulamu naye tulaze ekifaananyi bwe tulina olabika Musumba awunya bulungi alabika bulungi yeefaako so ngenda kubiza abavubuka tetukoma leero tufunye chachi y'aba Gen Z tufunye chachi yaffe Omusumba asobola okuwuliziganya naffe tujje tubeerewo tuwulirize ekigambo kigamba kituyama n'abali eyo Musumba alina kozi yeyiganga bwoba osobodde nga leero tobaddeewo omutuukirira alinayo akawunga engoye ngatto kyonna kyosobodde mujja tuddukirire kozi eno tweyanziza nnyo Musumba sebo tweyanziza bannange neyanziza Musumba twongere okugira kozi yeyiganga abatabaddeewo yiganga twagenda Desemba nga bwe ŋŋambye tuddayo mu Gwokusatu muleeta ebintu ssente si kyekyo ko omuntu kyasobola okugaba engoye lwaki ozookya n'okwata olugoye n'oluteeka ku muliro engoye zireete wano wennyini wano waba waggule tuteekawo omuntu waba waggule okuva ku Mande paka ku Mande tuteekawo omuweereza akola mu ssomero eri naye neena atuyambako okukoordinatinga kati osobola okuyingira mu geeti y'essomero wali buli kika kyangoye enamba z'essimu eziri ku akaunti ya TikTok kuba ogaye nti ndi wano ndeeta engoye naye toyokya kintu kyonna gw'okirabanga ekitagasa kubanga olina levu kw'otuuse naye waliwo omuntu ng'essuuka bulangi twawa abakadde bulangiti eyiganga nga magero umuwadde bulangiti se ebintu byonna tubireete tugende na kuzomezi nga 25 n'ekirala kyesagala kwerabira abantu abali ku TikTok abasaba ssente mu mannya gange oyo sinze awo Musumba yogerawo nnyo oyo sinze akaunti nziraba basindikira abantu message jangu nkusabire esaala yo gwogirina nze saala gye nnina gy'oli ntono nnyo yakutandikako nze nkuwantandikwa Katonda ebigambo asinga kuwulira byani bibyo esaala ekusumulula gwogirina tebakulimbanga kati abantu bagamba mbu comment your problem bwolaba account eyo olulimi si lwaffe comment your problem sima send taisi send seed send vast fruit bannange ebyo si byaffe ebiweebwayo ate naawe olina okugenderera ennamba z'essimu ze bakuwadde zoogera amannya malala amannya ge tulina ku TikTok account Isaac Romushana ge gali ku YouTube ge gali ku nnamba z'essimu n'ekirala buli asindika ssente wano tumusuubira okutugamba zaaki kuba sikusuubira nti gw'olina ssente za kumansa nti oteekako etaano nogaa nti zibeereyo bubeezi nedda goberera ssente zo sindisa emitwalo 5 zayiganga gulamu akawunga gulamu emmere ez'ekimu tezikola kirala naye tokkiriza muntu kujja mu inbox yo nga account eriko Isaac Romushana n'akugamba ayina orphanage babidde abantu mu orphanage sindika ssente wano kati omuntu najja wano naga nti Musumba nakusindikira ssente wandaba naye nga musajja atu ssente zoli tokola ngoti singa kibadde kisoboka tulipoti nga account ezo ziveeyo ziveeyo namba y'essimu Musumba eyo kuba kati kuliko abali kuno live bangi batugoberera yes enamba embadde nsaba ogisome eyiyo Musumba enamba y'essimu MTN ne Airtel ze ziri ku TikTok account 078 977 314 078 977 314 ne 075 70 15 nkaga mu BDM Airtel ne MTN bwogenda wali mu account ya TikTok uje kubuzira zezo zokka Musumba kanga tumaliza waliwo akakutenya abakyala bw'oba bujja mu chachi nga tolese mukyala nga asibye kaviiri waka ate ssente abakyo ziwayo ku kiweebwayo sooka osibye omukyala enviiri ewaka ye mukyala wo kyewakuze waka gwe wamuwasa atunule ng'obudde we bukeerera ekigambo ekyo nakijja mu bayibuli omwo omusajja bamuyita Pawulo yagamba Timoseewo yali mutabani we gwakuza n'amugamba nti omuntu bwe yeegomba obulabirizi yeegomba omulimu omulungi n'amugamba nti ekisooka agenda kwefuga ye ekyokubiri alabirira abo mu nnyumba ye ebintu bye twogera bya nnyiriri nnyo omusajja yagamba munne nti tojja kubeera muweereza mulungi okujjako ng'olabirira abo mu nnyumba yo yali ategeeza nti obuvunaanyizibwa bwe tebuli mu kkanisa nga tebunnaba kubeera mu makaago kati tozimba nnyo wano nga ate tozimbye wuwo maama wo n'atuuka okwagala empeke ey'$2,000 nga tolina ssente zigigula kubanga wawadde Isaac agenda agaba ebintu eyiganga olaba bw'otabalansinze kintu nti oweyiganga mulabiridde naye ate owanga nkwatako sikoze ntya tetusobola kubeera bwe tutyo tujjewo imbalance labirira abeewuwo kubanga kikkakatako ani agenda obbalabirira bw'otabalabirira na buli kintu kyonna kyoyagala okuwakanya kisimbire olunyiriri kati ayagala okuwakanya ekyo ajje tutuule wano muwadde n'olunaku lwa 4 saa 6
tutekewo ne kamera asimba olunyiriri nange ensimbe kuba bino si byakulekanga Waaw omusumba bino byakumanya tweyanze olwakadde kotuwadde era tusuubira nti banaye ku Sande ejja era tuli ffenna musumba ttiimu yonna atasobodde kujja ku Sande ejja era nga bwe twakoze olwaleero simanyi omugenda kunkola olwaleero mubadde tujjuza kosita kati oguddako motoka bagaye waleese entono gwe kyomanya ku Sande ejja ngenda planning okuva enkya ne mu nnaku eziddako awo lawo ekigenda okutambula abantu tebakutte budde leero obudde bajja kukeerako gweresa ajja kukeerako bijja kulongooka banaye neyasiza obudde yongera okunnyonnyola ku kyobudde sebo banaye obudde n'emizindalo gy'abantu obudde bwebwo tukeereko bannange sooka ogyeyo ekkooti obudde tukeereko ku lunaku olwa Sande ejja tujja mu kifo kyekimu abadde batukobera kuba gye twatandikidde ku Celebrity Track ne ku TikTok live gye tubadde tukola weewaawo sokolindeko kuva gye twatandikidde okutuuka mu kaseera kano tubadde tukwasaganya ensonga bulungi nnyo mwebala kutugoberera mbadde njagala ne Anko Mukunja nze muyita Anko Mukunja because be basinia baffe mu mawulire batusookamu betulabiddeko tuyigiddeko ebintu bingi cyane omanyi newunyiza jjo okunkubira ku simu Anko Mukunja nange nabadde siginia naye nabadde ku TikTok nga followinga nenjiraba neŋŋamba kampiseemu ate nembeera nga nfunye ekitiibwa nti we nakubidde ng'ate yange ogirina nenkusuubiza nti nange ngenda kutambula naawe era ne tutambula ffenna paka leero Anko Mukunja abantu abasinga bagamba nti ffe tubuukira kinyumo nti katuli ku kinyumo tuzze buzzi ebigambo ng'ebyo ebyogerwa gituli eyo mbutuze kujje olw'amasanyalaze tuze ku masanyalaze tukima ku masanyalaze ebigambo ng'ebyo mu Anko obiwulira otya anti kakati era musumba kyakugambye oyo agamba nti kinyumu naye alina gy'akolera ekinyumu abali mu bbaala gye bali nabo bali mu kinyumu kyabwe abali mu bakazi ekyo kinyumu kyabwe gwe ekinyumu ekikyo kya Mukama kakati tekirina kikikujjako oli bw'ayogera nti mubuukira kiriwo muli ku kinyumu munoonya kontenti naye anoonye kontenti ebintu ebimu oli ne wababanga abyogedde tobiteekangako maaso olw'ensonga nti abantu abasinga ng'omusumba bw'akugambye ayogera kukulemesa kyayogera kukunafuya kukuzza wansi ng'alaba oyimuka n'agamba oyo ali ku kinyumu oyo anoonya kontenti ng'omugamba kale ssebo ndi ku kinyumu kya Mukama naye togenda kunzisa wansi ne Mukama akuwa omukisa ng'omuleko wawe musumba wabadde atubuulira awo agambye nti mwenna muze olwaleero nange nsubira ebigambo ebingi okwogerwa nga muvudde wano nze mmanyi bwe ngenda okulwana nabyo eri abagenda okwogerera musumba essaawa zino kuba bamanyi mbuffe nga bwe twagambye nti ekinyumu buli omu alina gy'asanga ekinyumu musumba agambye ebigambo bigenda kwogerwa ebigambo eyabitya yasigala mu lubuto ate omuti oguliko ebibala abantu kwe bakasuka amayinja oba enkonyogo kati ye omusumba alina kigumira nti muti oguliko ebibala era buli muntu gwe yali yagadde okasukako ki enkonyogo alina zigumira ate nze zijja kunnyumira nnyo kubanga bakasukira alina kyalinawo kati ye musumba lw'omushana ebyo byonna birina okubaawo kati Yesu we baamukomerera ku musaalaba yali akoze ensobi oba baali just baagala kumukkakanya naye yamaliriza ataakoze ki ayimuse buyimusi so omusumba lw'omushana ebigambo bijja kubaawo bajja kubimugamba naye alina okubigumira n'okubisabira Anko Mukunja lwaki engeri y'omusumba lw'omushana ekuttenya abantu omubabiri mu nnaku zino ze tulimu mu kaseera naddala abavubuka omulembe guno omanyi ekyayita kyekikuwa ekiriwo kati abasumba babadde enjiri gye babuulira tebadde ku muntu wa wansi tebadde ku muntu wa bulijjo wabula ng'abasinga obungi babuulira enjiri yakwekkusa oze ne sente bw'oba tozitadde wano zijja kugwako gwe wazinkoledde oze ne sente naye oganya okuzimpa Mukama azitaddeko ekisiraani ate yansabidde okuzifuna Mukama n'azimpa ate ziriko kisiraani so ebyo yazo okumenyawo kyova olaba nti nange omukatuliki nvudde gye nvudde nenzija ku kyaki nsobole okuwulirira ddala ebigambo byayogera kubanga binkwatako ng'omuntu so enjiri eno ekutte nnyo ku bavubuka era obalaba
be basingawo obungi. Yes, tagambye nti nno njagala bavubuka bokka bakadde sibeetaaga, naye ayogera ebibakwatako. Bw'oyogera ebintu ebikwata ku bantu era ofunamu ebibala kyekiri awo kati. Eri atazze olunaku olwaleero ng'abadde asuubira okujja, biki by'abatunuulira kumanyi asubiddwa nnyo. Sijja kugamba nti omaleyo emboozi yo. Asubiddwa nnyo. Atazze lunaku lwaleero ffe abavuddewo tuvuddewo nga tulina kye tufunye. Abavuddewo abazze tulina kye tuvuddewo nakyo kye tuyize. Kakati omuntu nga tozze manyi waliwo abeekangabiriza. Ngeriyo n'abasumba ab'omu kkanisa endala baagala okujja naye ng'agamba banandaba batya. Totya. Olw'omukyana tajja kugoba. Ate era tagenda kuteekako bigambo. Atazze osubiddwa Sunday jja making sure nti oli wano kubanga naffe tulookinze ng'enjogera y'ennaku zino. Sunday ojja tusangawo asubiddwa. Weewaawo anko Mukunja kankute olunaku olwaleero ku Sunday weetuli nnyo. Ate tusimbula ku Freedom City ng'ombuuza Freedom City ndi manju kati nzikiriza na bigere mba ntuuse. Weewaawo toyanza. Amiina. Ensonga muziwulidde bulungi okuva gye twatandikidde mu kutuuka mu kaseera kano. Obubaka bwammwe twabulabye wano bambi olwokubanga mutugoberera. Bangi nnyo siyinza kubabuuzaako mwenna ne mbamalayo bambi. Ku lunaku olw'Essande tubeerewo ku Freedom City abagala okujja okusaba emmotoka ya Costa, tubadde ne Costa namba tugenza ovaawo ng'ejjudde nga tetulina kyakkola. Ekyamazima nga tetulina kyakkola mu mbeera yonna, naye ku Sunday ejja tujja kuba weetuli. Owaayi gira obatwalamuko wano nga bwe maliriza kati tayisayisangu omukulu akaya tulekeraawo tugende bannange mwebali kubanga mutuwagidde okutuuka kati mpaka Sunday ejja tubeetaaga ate mwongere okubanga we muli kyenjize mukyo. Omukulu ali emabega agambye mbu party after party nenyongera okubajjukiza bategeeza temulekerawo okujja. Mweyongera okujja, mweyongera okubanga nti ekintu mukipika naye tuzera Costa 2 tujja kujja ne Costa meka nya. Mwebali kubanga mutuwagidde abasubscribinze n'abagabye live yaffe mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo nyini ddala. Neyongera okubanga mbeebaza mwebali kubanga nti mubaddeko mpaka gye kikomedde.